Kakati awusigalo gwe mulaba oyo aliisizza mukama we Ekkovu mu nva, mukama we amubuuzizza n'amugamba, ne mwana gwe, mu butuufu olaba nze mukama wo ndiisizza Ekkovu, abaana bange byo biwaaka baliisa byenkanika, tewabaliisaliisa dda amakovu, sooka ombuulire, abaana bange wabaliisa amakovu? Awusigalo amuzzeemu n'amugamba, abaana bo tebalina kye bankoze, sinnaba kubaliisa kkovu, oba oliawo mbadde nteekateeka kulibaliisa naye babadde tebannaba kulirya. Ekkovu naliriisizza ggwe maama waabwe, kubanga ggwe wannyiizizza. Boosi we amubuuza n'amugamba, nakunyizza nakkoze eki? Nze omuntu abadde akwagala nga nawe mba ngenze mu katale nsobola okukomawo nga nkuleeteddeyoko ku sikaati, okakkana otya ku kkovu n'olindiisa? Awusigalo amugambye nti totya, ekkovu lye nakuliisizza teryabadde bbisi, ekkovu lyabadde ffumbe, nasoose kulitokosaako bulungi nnyo ne nkakasa nti eriyidde bulungi ne ndyoka ndikuliisa. Naye ate n'ekirala tewaliridde, olirabye nga liri mu nva ate naawe n'oliriisa nze, kati te ekkovu nze ndiridde. Naye mbabuulire, mmwe abakyalina amaanyi agasigulwa ku ba awusigalo nga mubaleeta mu maka gammwe, musooke mukendeezeemukko. Abaana ab'obuwala bali eyo nga bajja okukola obwa awusigalo naye nga balina emitima nga janjaba, mbabuulira amazima. Muyige okwekolera ku mirimu gyammwe abakyala, muyige okwekolera ku mirimu gyammwe. Mugenda kufuna ba awusigalo bagenda kubakomyayo. Njagala otunuulire omwana ng'ono awusigalo mu butuufu asobole okufuna ekirowoozo ekiriisa mukama we Ekkovu. Ono n'obutwa bukuwa, n'obutwa bukuwa. Kati gwe boosi w'ono omuwala ky'olina okukola ekintu eki, kumugoba mu maka go. Bw'oba tomugobye mu maka go, ojja kkakkana either ng'alina ekintu ky'akoze abaana bo bw'anaaba atidde okikola ggwe. Kuba kati gwe akitegedde osobola okumugwamu mu ngeri emu oba endala. Kati ku kino ky'okoze asobola okwagala okukikola abaana. Eddagala liri limu, kumugoba kumweggyako, oyina kumuzzaayo gye wamugya. Oyina kumuzzaayo gye wamugya, kyekyokka. Bw'onaaba tokikoze, bw'onaaba tokikoze, ebisigadde weenenyanga wekka. Abaana bali abato abaana b'obuwala bato naye nga balina emitima, gusobola n'okuwa obutwa, ono asobola okuwa obutwa. Kankutuuseeko ebigambo bya awusigalo ono ng'ayogera ku nsonga z'okuwa abaana ba boosi we Ekkovu oba okubaliisa ebintu ebitategerekeka. Eno paati 2 ku paati 1 gye mwasooka okulaba. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Abange nga balwadde nabo kitegeeza obadde olina by'obawa. Nedda bannange. Nze olaba otuuse okumpa Ekkovu olwate bo obadde obakuwa biki? Lwaki obadde ompa Ekkovu ndirye? Nga nkwagadde n'okwosajja nze yakuleetedde ekiteeteeyi. Nansonyiwa. Nenkuleetera ekiteeteeyi gwe mbadde njagala gwe sigambake gwe nakunenyeza nga nkutumye n'oŋŋaa tojja kusobola. Leero n'oyagala ompe Ekkovu. Olw'enkya tompe butwa. Oba kuba leero nga bw'oyina obadde ogenda tutta. Kati Ekkovu bw'omaze olikutte n'olireeta n'olisuula mu nva ye. N'otalitokosa nako ng'oyagala ndirye nga bbisi, lwaki tolitadde mu muliro teritokota? Byani bitogota. Bibadde bimaze ottokota. Bibadde bimaze ottokota. Obitaddeko nga bitokota. Ng'oyagala lijje. Kakati amazima go gali nti okufuna awusigalo, simanyi lwaki awusigalo banene baba n'emizeezeze gitategerekeka. Ne bw'aba mwana muto ng'ali mu myaka 18, 16, 15, muganda wange agenda kubeera n'ebintu ebizize ebitategerekeka. Abantu ensangi zino badde beegumbulidde okufuna ba awusigalo abato mu myaka, ng'agamba nti akanfuneka awusigalo kano akato ke kajja okusobola okwanguwa okufugika. Kubanga bw'ofuna awusigalo nga mukulumukko ate basumbuwa nnyo. Ogenda kumusanga ku bbaawo, ogenda kumusanga mu basajja b'oku kyalo,
kwegamba agenda kukola ebintu bingi nnyo nga bw'okiwulira ebikuggyako. Kati abantu abamu bagamba kanzirukire mu buno awusigalo buno obuwala obuto ko kajja kusobola okufugika. Muganda wange n'okafuna naye n'okeefunira. N'okafuna naye n'okeefunira, nze nkubuulira. Okitegeera ekintu ekyo, n'okafuna naye n'okeefunira. Ogenda kufuna awusigalo nga ku bulogo kwatudde mu balabe bangi. Awusigalo n'akeera ku makya n'atandika okutega bakama ab'eddogo. Awusigalo n'atandika eddagala nga liteeka wansi w'obuliri bwa bakama be nga nno kyafa kiki? Afa kintu kimu kya kusattula maka ga bakama be ng'ayagala kubasattula, ayagala kubasiraanya. Mulimu awusigalo agenda okujja atandika okutunuulira bba wa mukama we amaaso gano amabi, agambe nti kati ono boosi wange omukazi nsobola okumubbako omusajja. Be bano bawulira bawusigalo abaleeta amadagala, byonna mbibatuusaako mu biraba. Naye nga bw'omutunuulira mwana muto nga yaloga ng'akuba bukuba essimu mu kyalo ne bamulagirira. Mulimu awusigalo agenda okujja tandika ate okwagala okusiraanya bakama be mu byenfuna. Kyokka ng'abantu basiraanya be bamuliisa, be bamusuza, be bamulabirira, be bakola buli kimu, be bamusasula. Kale n'atandika okwagala okubasiraanya. Byonna mu biraba ebintu bye njogera ku bintu bye nnali mbaleetedde. Kati ate mulimu awusigalo gwegina okusanga ate ye atulugunya butulugunya baana. Muganda wange ate oleeta omulala nga ye ku mputu kwatudde, tagambwako, tawabulwa, anyiiganyiiga, azimba omutwe. Kale kwegamba ne bikusobera n'ogamba ye kikyo. Kati nze amagezi gempa abakyala mwenna abali eyo, muyige okufa ku midaala gyammwe, mwekolera emirimu gyammwe, muyige okwekolera emirimu gyammwe. Teri muntu agenda kuddukanya maka go kusinga ggwe. Ne bw'onookera ku makya n'oleeta awusigalo n'omutu, kubanga abakazi abasinga obungi muleeta ba awusigalo bano ne mubafuula akalogoyi. Kankubuulire kino, awusigalo omu atandika okumera embeera embi ava ku bintu by'oba omuyisaamu nga mukama we. Abamu ba awusigalo bakyuka olw'ebintu bye mubayisaamu mmwe babboosi bammwe abakyala. Oleeta omwana w'abandi n'otandika okumutulugunya, n'otandika okumutuntuza, gw'oyombayomba, gw'onenyanenya, gw'atasiima. Ekivaamu nga naye atandika okwekyawa. Muli munda nagamba naye omukazi ono kiki ennyo. Kati awusigalo okuleeta ekkovu n'alikuwa, oyina ebintu bibojja omukola. Mulimu abalina emputu nga bw'omunenyaako ajja kunyiiga, abo nabo gye bali. Naye mu nsonga zino sirina waakunenya, naye nze nsobola okubeera ku sayidi ya boosi, kubanga kera ku makya awusigalo muggyeko muzzeeyo gye wamugya osigaze emirembe. Bw'onaaba tokikoze ekyo, ekinaddirira tonenyanga muntu yenna. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera ab'ekumi ku mukutu, mwebale okusubscribinga, mwebale kufollowinga na kulikinga. Mbagala nnyo mwena ab'ekumi ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba.